to blame kubanga oli promoter wa maanyi nnyo tobadde twogera ne Bajjo waneeno ku nsonga zammwe mwena ba promoter era njagala otutwala omukisa guno otusiigire ekifaananyi ekituufu kigambibwa mwatandise olwana kati kimenke omuntu gwa milioni 15 ku bantu bonna be wafuna Onyonyodde leka abe Bajjo sibitako katono abe katono nnyo guys nakubuuza kibuzi kyakolimye okuddamu guys omuntu gwa milioni 15 munaku nyanga tumanyi genda kuvaamu omulwano otya leka abaddemu ekibuuzo ekyo mbadde kugamba bwe nti alifuusi soko sirikeko Kaizi nkubuuze Kaizi ompulira bulungi abe omukisa gugo taata kakati idea y'okuteekateeka concert ku nnaku z'omwezi nga 9 yali yange tewaliiwo n'omu yaginteekamu nali ku buliri bwange naye ndaba nga palasa akuba omwana oyo oluyi n'enkwatibwako saasooka kukkiriza nti bakubye alien skin n'enkuba screenshot ku ssimu yange ne musika ne mulaba nga yeyiye naye nga namuwuliranga buwulizi mu kulwana ntaakubye gundo no Masaka yali promoter yes yasooka yali Kanyama ne mulaba nga abuuka ku motoka ne mulaba nga ayimba ewankurukuku nenziramu okumuwulira nga akubye masiko nga mpulira muwulire owulira bulungi Kaizi nze oyo omwana nali simuwanga matu naye olunaku lwe baamukuba n'asirika kyanewunyisa era ne ngamba omwana ono ng'aswazizza ababanda abadde balowooza nti waakabi era oluyo lwamukubibwa yali agudde akatono ennyo ke yali akakkanye nenkwata essimu ne munoonya essimu nagikubira na Alex owa Spark ne mugamba mpa essimu y'ekivubuka ekyo kye bayita alien skin n'agimpa be nagikuba yavuga omulundi gumu n'agikwata ne mugamba alien skin Abtex omumanyi ko ye nti nkumanyi ne mugamba njagala tutegeke ekivulu ku lunaku lwa kireva palaso lwayina ku lunaku lwennyini kubanga nyiizizza n'angamba njagala millions 2 ne mugamba nja kuwa 10 namugamba nedda kyava ngamba nti ngenda kubeera ku comedy store jangu twogere ne ngenda ku comedy store namusanga wabweru nze ebintu ebyange bibeera straight ne mugamba gwe wangambye millions 15 ngenda kuwa millions wangambye 10 ngenda kuwa millions 15 n'agamba leta sente nkya tukole lwali lwakusatu ku lwokuna ne ngenda ku lwokuna saamulaba ku lwokutaano saamulaba naddamu kumukubira lwa 6 bidamukubira ku lw'omukaaga yanziramu bw'ati yaŋŋamba gwe abbo oyagala kundabisa jjukira olw'omukaaga nga sho yakulaakumeka ya Friday ejja ne tunoonya ssente bwangu awo ne nkubira Emma Serugo ne mugamba nti waayi siina ssente noonyayo ssente awo millions nga 2 tukole omulimu Emma gwe nasooka okunnyonnyola ekintu ekyo n'akigulirawo n'agamba eyo bizinensi olunaku olw'Essande ne nkubira alien skin ebiseera ebyo twali tetwogera Bajjo nga twatabuka kimanyi ne nkubira amaleyo olugero ku Sande ne mukubira ne mugamba obeera wa ne mukubira ne mugamba obeera ofisi yeeruwa owulira bulungi Kaizi kakati kinava ngenda nandagirira oyambuka asomanyi ku Lubowa Road ne twambuka eyo mu ofisi ze gyasula mu ghetto ze ne mutuukirira ne mugamba wandika endagaano awo ne nkwata millions 5 nenzimuwa millions 5 nenzimuwa ne mugamba ssente zo jazifuna before performance n'akola endagaano manager waawo n'ateekako omukono gwe awo
naye tamanyi kuwandiika alinga nze n'atunda mu kamera n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop ne mbagamba ssaawa emu olunaku lwa Sande olwo ne mugamba ssaawa emu mwenna emizinga mugiteeka wansi njagala ssaawa emu mwenna mu postinge. Ompulira bulungi? Nkuwulira. Kyenava ngamba Keti ne mugamba genda ku Freedom City oggyeyo obukinge Freedom City kubanga nze nkyalinayo emisango. N'akubira omukazi n'amuwa olunaku. Yamuwa olunaku ne tutandika okulanga. Ssaawa emu be zaakona ku Sunday social media n'etabuka. Ali n'empostinga video, posta n'engipostinga, ali ne skin n'apostinga, concert n'efuuka ekyogerwako mu kibuga. Ongoberera bulungi? Nkuwulira. Aŋŋambye ssente nzimusabye, ssente mugambye ngogerako laseremeka tuzikkanyiza myonizi 15. Wali oyagala mugambe nedda twala 5 oba twala 2. Tukkaanya tugenda tutambula bumu. Tuli bulungi. Concert n'efuuka problemu. Concert yatuuka ekiseera n'efuuka problemu. Be yafuuka problemu awo Bajjo twayise twogera nali ku Chicken Tonight. Bajjo nansanga n'aŋŋamba naye gwe tuwebaka. Tokompulirizeeko olunaku olwo lwe twaddamu okwogera ne Bajjo twali tetukyayogera. Netiwaka kweri oba ekyaliko? Oli bulungi yogera. Kulaba otunula bakubye California. Oli bulungi. Just Bajjo yatamidde. Kakati concert n'efuuka concert. Olalevo omanyira tomanyi nnyo owulira. Tokiddangamu ekyo oyogedde. Temuyomba tugende maaso. Ku lunaku lwa concert Alien Skin yaŋŋambye. Uliriza. Alien Skin yaŋŋambye wali oyagala twala nkwacyo ye yensonga lwaki yagikuggyeeko. Ndowooza muvudde ku mulama kaŋŋende. Mpozi ng'onyiize bunyiizi. Abe. Emyaka givuddeyo onyiize. Abe komawo. Abtex. Nze ni muntu wa ntondo. Komawo naawe. Abe bamuye ntondo. Abe wulira. Damu kaisi kyakubuuzizza. Damu. Kirumya abantu omutu. Kamako kikanyiize siri zinnuma ate kammanyira. Andi muva ku mulama we buzibu. Abe yogera. Akalike kasiru akaliko kumata. Siri zinnuma ate kammanyira. Abe. Akati concert n'ebeerawo. Concert n'egenda mu byafaayo. Concert n'egenda mu byafaayo nga concert ekyasinze okubeeramu abantu abangi abalabira mu kifo abasigala ebweru abali ku TV abantu batulemu okusolooza naye concert bwetu n'ebeera ey'omutawaana era n'esitula omuyimbi n'emujja we yali n'emufuula yali ayimbira $1,000,000 $67,000 n'emufuula omuyimbi asinga okusasulwa ebbeeyi ennene. Okay. Oli baavaayo n'agamba nti si kituufu nti tulina kye twamwongerako. Wamwongerako ekyo kituufu. Abtex. Vako sirika kaizi. Abtex ku Chicken nga twatu ekyawa nagamba kika nkusanze ekyo nga sikolagana naawe. Wangamba omuntu n'amala ategeka concert eya Alien Skin ku lunaku lwa gundi ngwa amaze okubuuliramu nze nga sala kubuuliramu awo kubanga twatagala dda nga tetuyayogera. Kakati bwentyo concert ya Alien Skin ya Freedom City bwetyo beyaggwa naye omuyimbi wajja nakugamba ssente n'ozimuwa ate n'ofuna abantu bangi tekitegeeza nti ate ogenda mwongeza ssente kubanga naffe kennyini tulina sikiri zaffe ez'ebbeeyi ze tuteeka mu muyimbi nezituteeka waggulu. Abe ekyo kyogedde bulungi ne Bajjo lindako tuli ku Abtex. Abtex gulinga ogufuusa omuzeegwo nti batabani b'amayanja bo wabakyawa buli kye bakola oliwo kubaleka nawe Bajjo. Atusoka tumalize kyali Alien Skin soko serike. Anti gye tudda. Jeno gye tudda. Abtex. Buzibu ki bw'olina ne bamayanja?
Bamanya bikwataganira wane bitogere. Network ang'ekyankalanya. Kuoli olimba kuoli. Kati Kaizi. Ebyamayanja bikwataganira wane Kulaba. Eno mbadde sikulabanga. Mbawulira naye tumwogera nnyo. Abe ekibuuzo kiri nti lwaki olina obuzibu ne bamayanja? Abe lwaki batuyita ababbi n'abayaayi? Lwaki baga nti wabbaliye ni sikini bakubyoli byamayanja? Lwaki baga nti wabbaliye ni sikini ku Freedom City? Ate akinnyonnyodde. Era lwaki bapromota leka kati ze present ze host. Abe lwaki batuyita ababbi? Bakubuuza Keizi, lwaki bapromota mbayita ababbi? Lwaki bamulowooza nti bapromota tebena kye bakola? Bajjo mukkiriza tubeere ku live eno. Mwami Abtex bajja kkiriza tubeere ku live eno ng'abantu abategeevu. Kwa buli omu wano amanyi obulalu bwa munne. Tukkiriza ffenna tubeere abantu abategeevu. Ekibuuzo kiri nti okinnyonnyodde ekyakimenko okinnyonnyodde. Njagala mmanya yakuwaatya enkwacyo. Enkwacyo yagikuwa atya? Ekyenkwacyo nyina press conference. Ekyenkwacyo nyina press conference ku Lwokubiri saakyogerako naye tumale kino ekisooka. Ekisooka nedda. Mbuuze ekyamayanja ekyenkwacyo kireke tujja kidda kuba naye mbirabira ku social media. Kubanze binali mu booking asa mu booking ku social media naye mbirabira ku social media. Nayo social media sinabitegeera naye ku Lwokubiri nali skin nangamba ebigambo biwale mu bituukiriza. Ebyo tugenda kubyogera, tetugenda kwogera ku nkwacyo okuva luli ndoza toddabanko nga njogera ku nkwacyo. Naye kyenjala okugamba tetwogera ku nkwacyo. Mbuuza City Danger concert okome ku family y'amayanja. Nkwacyo gireke kuba nyina press conference ku Lwokubiri. Ku Lwokubiri olina press conference. Kiki otegese ku Lwokubiri okwogera? Ngena kwogera ku nsonga za nkwacyo zendaba ku social media. Okay, webale nnyo. Ezo jja zoogerawo ku Lwokubiri. Babayanja bakola ki? N'owalana kuva ku Kamiliyoni, Palaso, Ekko omugenzi, Wizo, buli bwolaba ekigambo mayanja, teweegomba kuba nti nno osalagana nabo. Baakubbira ki ekyo ky'oyina? Kaakati nze ni musajja mukulu atayogera bigambo geno nawe bakuwa badde gamba Keizi ne bannayuganda ffenna batuwuliriza. Abtex ndi muntu atayagala kubeera mu bintu bya kabampaane bemansazeewo okubeera serious. Ekigambo ekituufu Keizi naawe ekituufu okimanyi ti famire y'amayanja yabulwa obuntu bulamu n'empisa beefuula bakatonda ba music mu Uganda. Kituufu Kamiliyoni Keizi Kamiliyoni akuwa omusala buli mwezi. Wangi? Wamma yogera Abe. Wangi? Yogera gwali n'omuzindaalo. Keizi? Keizi nze simanyi kwogera bigambo ate siba na mpalana, siwalana muntu atampalana. Ntera nnyo okubeererawo abantu abanyigirizibwa. Okay. Jose Kamiliyoni boddako emabega. Jose Kamiliyoni kisooka si musajja mwerufu tayogera mazima. Oyo mwami Didi's World yali show ya kubiri. Didi's World nze nagiggulawo. Power bank iruwa. Muliro ngagenda kunzigwako. Tewali buzibu yogera paka wozikira. Jamuta telefonka yange. Hello? Gwaliko. Mundaba? Iye. Didi's World binali mbigulawo. Papa banka eri musawo yange. Keizi lindako tumaliriza oli kale tufuna biddole nze namuleese wano tofaayo tuli batabanyi bo kamaliriza
Abtex akole submission ye Abtex nawo akole yogere linda submission amalize submission ye afaaki n'abaana b'abandi buli lunaku n'avuma bakamiliyoni n'avuma guni n'avuma palaso n'ayeekera palaso n'ayeekera wizo Abtex naawe oli muzadde ki ekikuvumisa bizinesi z'abanno Kaize live wajiranisa nani osobola kumpayo ekigambo kyalikumye famire y'amayanja ndio maka ne amo wabalangidde obulogo ku press conference ku lunaku olwokuna tukulaba wangi ate mbakudaga mungi mbadde nkugamba Kamiliyoni lwaki effujjo lye lyamuntamya ate si wa kitalo nnyo wano mu ggwanga tewaliiwo omuntu wa kitalo namupangisa ng'alina oluyimba lumu mu ddidiizi waaludye kansanga oba yali 21 oba 223 sijjukira ebiseera ebyo Paulo Kafero be baali ab'amaanyi n'Afrigo Band Abtex 223 emyaka nga 15 emabega giba myaka emeka egyo 211 oba 2 myaka 2 emabega weyayimbira Mama Mia gwali mwaka ki 21 Mama Mia yamuyimba mwaka ki ndowooza ebbanga simanyi kukwata myaka kuba simanyi alina mu kibuga nti yagizimba lwa kumanya myaka oyimanyi wapangisa kamiliyoni nga ne mu P6 oyimanyi olina emyaka 7 kati bulijjo manyi olina 6 ante emyaka kya bbeeyi buli lwobeera mu kyaki mukama omusaba buwangaazi si be kiri leka ayogere emyaka emituufu olina emeka bwe bakugambye nti emyaka kivumo nina emyaka 53 sirimba myaka ennyumba gyake 53 nazaalibwa nga 7 gw'omusanvu 1907 kati yagambye yakutabulira obuugi mu nassale bano tutaza okuleeta olwali leka Bajjo Abtex kaakati omusajja gwe bayita Kamiliyoni yali alina oluyimba ndowooza yali Mama Mia Bajjo watamidde lwaki togera ne weebaka abayi kwemuli kwetuli owaye gwe wangulidde omwenge kwetuli owaye wagungulidde wagwe natamidde gonsipakoti natamidde kati musekaki kati wano basekaki natamiddeko keizi ate nze mmanyi nnyo do I know am I a drunkard like you teriyo mutamiivu amanya nti mutamiivu akumaze Abtex yogera ofaaki ne bakamiliyoni ofaaki n'abaana b'abandi wangi lwaki ofa ne bamayanja kaakati nze kyenjagala okugamba kiri kimu mbadde nkuzza akatambi emabega mu famire y'amayanja omuntu gwe manyi ng'omuntu mulamu gwe sirinaako mutawaana atanyizanga na ku bantu bamuyita wizo mawizo naye Kamiliyoni ne Palaso balina okwetereeza baleme kulowooza nti bakitalo nnyo Kamiliyoni ebbanga olunaku lunasooka omupangisa namupangisa emitwalo gyali 4 yali ddidiizi waaludde ebiseera ebyo nga bivuute bitusala twafunanga abantu omutwalo gumu ku 15,000 z'emiliyoni za 5 nga tosobola kubba muntu wa mitwalo 2 naye buli lwabeera ku TV aŋŋamba olwo lwe luyimba Abtex lwe yanzibirako emitwalo 2 can you imagine omusajja Kamiliyoni gwe batwalanga legendi okubeerawo nga buli kaseera otambuza obulimba ku mitwalo 2 yalowooza nsiiga ekifaananyi mbusiri musasuzi gyali emitwalo 4 era nagimuwa kakati bwe tuzze tugattagatta ebintu Kamiliyoni byazaakola abantu ne bayimbi banne tayagaliza akoze effujjo ku bantu Kalamagi yafiira wuwe era ebitwogerere bundi bujja tasobola kukolayo sho aze akola ebintu bingi nnyo
nga bisusse kayo nvuddeyo Abtex nvuddeyo Ebigambo byo eyo nvuddeyo Fati n'abantu abo kugambye eyo nvuddeyo anti nkugatta nkuwa ensonga tombuuzizza nfaaki kaakati eyo nenvaayo wa Chameleone ne Fujjo lye lyakoze ku bayimbi banne nenkivaako bapromota ebivulu abiyiwa tagenze yayiwa ekivulu kya Kabaka wano twamala kumusabula awo na sente zange nazikomyawo mu mato ga Kabaka tewabimanye na bugabo eyo nenvaayo ngenze ku Palaso njagala ombuulire Palaso kyali kimukubya muyimbi munno oluyi olw'ekijega olwo luyi okimanyi lwali lusudde alien skin mu bitoomi anti tofaayo ze ndirooya w'abanyigirizibwa okimanyi ensonga lwaki Bajjo be yampise Abe mbo Abtex sasura kati yembo wajikosawa notugisasura yembo ibesa yembo kama Abtex sasura mbo Uberman mbo Abtex kati yembo ya wajikosawa notugisasura siyo comment gisome yembo comment muzigende abantu be bato babeerawo bawagizi abantu bonna tebasobola kwogera era kubanga Bajjo Abtex ekyo wuliriza Bajjo tosobola kusanyusa abantu bonna mbadde nkugamba essaawa zino Palaso n'akolera effujjo lya wuliriza owaiva ku bantu naawe abadde ayagala ekyo ekyokumwogerako kyabadde ayagala era okikoze kuveeko abatunule babaleka balese mbadde nkugamba Palaso kintu kyeyakola alien skin kyali kigenda kumusuula naye olunaku alien skin lwajja ku live n'ayogera abantu ne bategeera lwaki teyazza muliro era ekintu yakikola nga yagala kusuula alien skin Mukama n'akikyusa ate nekisuulamu ye ngezaako okukulaga nti famire y'amayanja eyina effujjo kakati ono omwana gwe bayita Clever J ng'olowooza lwaki yayimbye ekigambo ddogo lyafuluka baamulaga ng'agenze awaka ne bamubuula n'omwana n'akomawo n'ajja ku live n'akola vidiyo mbu Clever J situmumanyi ekyo nekitegeeza nti balina obuyisa obutali bulungi naye tewaliwo nnyo kintu ky'amaanyi